Njagala kutegeeza batuwuliriza nti okulaajana kw'abano bonna kw'owulira ne bannakibiina bannange abali mu NRM byonna byonna ebintu bya kaseera buseera bw'oba watondebwa ng'ogenda kati Kafulanga kankulage wabula emyezi olowooza emeka mitono nnyo tugibalira ku ngalo kalenda yiyo buli mbuzi edde ku nkondo yaayo Januari 12 okumalako Januari yenna buli anaaba omukulembeze Mukama ajja kuba abumuwadde ataabe era ng'oddayo okola ki kola ebibyo kale no kiki mbasaba ngamba waka message yako tewabaawo yeeyuza na munne tewabaawo alwanagana munne temuteekamu science temuteekamu kuvuma temuteekamu kugamba nti ate kutta badola ku TV ez'enjawulo abantu ab'enjawulo nga beegwa mu malaka ndondi bakubolira atuuka n'okuba prime minister oluyi okiraba nga kigenzi wala kati agenda kusibirawo oyo kati wabaawo ekiseera wootuuka nga bino biba bya bufuzi Katonda yagaba obukulembeze tebakulimba baganda bange abantu nga bwensi bambagamba boogereddeyo weri ebitagenda boogereddeyo weri ebyobufuzi boogereddeyo weri amafuukuule naye nabagamba Katonda lwaligamba nti yoweri afa ku bukulembeze bwa Uganda n'akatayi tekakola ki tekasala naye bw'aba akyaliko gwenze naawe atuwuliriza naawe atulaba nave bano Bafulanka nsiba mbagamba mumusabire busabizi mukisa omusajja atukalakate yamanyi Mukama gye yamujja yamanyi gyamutwala yamanyi enkalakata gyalina otuka myaka 40 golooza nga taliiko ngalo ya Katonda asolo waliwo asolo kikola nga toliiko mukono gwa Katonda Fulanga Magufuli yalondebwa Magufuli bwalondebwa olwero Samia Suluhu yakalakata Samia Suluhu yakerako ncha naayita mukalulu tiyakera nga ye mumyuka nga bolaba Jessica Alupo n'ebino ebyayoweri bisoboka kati kikyembagamba message yange eri nti ebyobufuzi tebikukyaya munno tokola bya bufuzi byange tokola bya bufuzi bya fubitizi tokola bya bufuzi bya kaweerege tokola bya bufuzi bya mpalana wabula tegeera nti saba obukulembeze nga muganda nge bamulaba nti asaba bwa meya wa Nyendo Mukungwe bwe baba n'aba babukuwadde good alina muto Kaseke alina muto Kaseke n'engobya mukwano gwange ne Kawuma ne Tomu Luyobya obulaba komuli bonna kade bagisimbeka ne bw'anaaba nga yawangudde tujja kujja nga tugamba ye salute meya sebo ekitiba meya sebo ekitiba nga naffe tukuwane ku maki magezi okulembera oti ekibuga nga Fulanga boba example nze sirotangako nti nina kubeera disatulanga awo nekatereka musaze mumwekeza nga bwemba twalaganya nonnaku lwakya abamune bali omwana guno gwakaba mu bakyalu banyiivu bagamba kambo gukisoboka kite naye Katonda nga yasazeewo kanaawe ali eyo njagala kutegeeza nti ekikyo nekitali kyo tekijja kuba kikyo ne bwona okola okukeesa obudde kakati teweereega na politics teweereega mu byabufuzi abantu musabira abakulembeze muyigo basabira ate Bayibuli egamba kyosiga kyokungula muganda wange bwoba obadde osabira abakulembeze Mukama agenda bbuko obadde manyi tobasabira kujja bufuna era tandikira no ku radio lwaleero obeeko gwosabira osabire President Museveni oge Mukama nsaba President Museveni omukuumire ku ntebe muwe birungi muwangazi bw'otamusabira tojja kufuna bukulembeze kuba ye mukulembeze yakuumye ng'oli mulamu President Museveni yatukumye ffenna nga tuli balamu yakumye eggwanga Uganda nga lirimu emirembe ensi zonna oziraba ezitwetolodde Fulanga Rwanda okiraba kitokota baagala kubagana na Congo egundi Palestine Gaza obiraba Ukraine oziraba lero tubadde gundi naye Uganda ekyabadde Sudan ekyabadde buli nsi zonna ezitwetolodde wano zonna oziraba naye eggwanga Uganda nga abantu bakomplaininga bukomplain emirembe tuyina mingi nosanga olinga imene ku radio ngero nayogera amafuukule nga tewaliwo wali amutezi wa maji niye ku mulembe gwa Amini nga itizani ensobokebo ngoyogera kwa Amini otya ngati kisoboka bulinga Amini omwogerako otya nga toyina bwo omwogerako obote bonna yabatta n'abasanyu naye kati ofane ku radio nga Museveni omwogeredde amafuukule nga RDC wali mu studio yani buli omu n'akuwulira bwe kugamba nako n'oluyo osobola okunkuba RDC transmitter erikako oyagenda bugenzi kakeeri nagamba mbajjeeko naye tekisoboka buli muntu ayina eddembe bannayuganda balina obulamu era nze nsiiba ngamba aba naawe ali eyo atuwuliriza weetaaga mukisa Fulanga mu makaago amazima gennyini Fulanga nga bw'olabye bw'oli blessed nti His Eminence akusabira omukisa blessing yes nti abantu bawulira kwita nokwita nti Fulanga jangu ekalungo ombuuzeeko nze ngenda kwita nkusalira natandika project y'embuzi ngenda kwita nkusalira kakati kiki enjagala okutegeeza mukisa go weetaaga mu makaago
Franka tukulabeko nga mukama akuwadde omukisa ng'ovuga emmotoka nawe ey'ebirooto byo kitutte mu linnya lya Yesu kitwale era kitole nawe ali kitwale Franka abaana bo nga basomera mu masomero enkeera omwana afe Makerere nti doctorate agikuteredde akuletedde bwa cancer akuletedde bwa lawyer Franka owulidde nawe ali yatuuliriza ti omwana wange alinnyeko nnyonyi agenda mu Amerika naye ng'agendedde ku mikolo sigenda nga mulwadde naye ng'agendedde ku mikolo gya buvunaanyizibwa agenze ku mikolo nti bannenge agenda kukiikirira nsi agenda kukola bw'ati buli muzadde kye yeetaaga omwana wa gavumenti Franka bw'oba ozadde bawala n'abalenzi agambe nti kati taata nkuleetera mbaga kakati nge mu nnyumba temubula migaati muganda wange nga temubula mmere nga sente oziina nkulaba olubuto lulo walukola bwe tunulidde emmotoka gy'olina wali ebweru ono gwe mulaba wano bali be bafunye mu gavumenti naye kati atuula ano nga ne kadde ayagala ya Nuupu lwaki tosaba ye NRM kwandibadde nga gye wajja gye wafuga eyinza okuba nga tewangulika tewanguza kikyayagala obategeeza nti ebyobukulembeze Katonda yabigaba amazima ga Katonda Franka nga bw'olaba bw'oli wano wakeera na buno bukulembeze bw'okola okutuula ku ledogoza abameka abaagala okutula Franka w'otudde gamba abanyiiga nga bawula Franka gw'ogikubiriza ng'alaba fulaya etamba nagaa naye waki Franka yagikubiriza lwaki nga Dr. Kale taga ate nno ng'ekintu ky'okikoledde Franka anjukira nga atandika leediyo eno si kutandika programu eno ngatandika ekyoto ky'abataka ng'abantu bazalawo eyo leediyo ani agiwuliriza naye bonna obalaba bayaayana okujja ku Impact buli omu atuuse eddoboozi Franka n'atandika okuyita abantu mpolampola ffe twagitandikirangako wano n'atandika okuyita abantu mpola bannange mujje kati azimbye ekintu kati osangayo akaayanira Franka nga bw'olabye Museveni bw'azimbye eggwanga lye bayita Uganda kati buli omu alaba alisobola nekyakulanya agamba nsobola oddikulembera n'omulala asobola agamba nange nsobola okukulembera naye nga pulezidenti yajja Uganda mu myaka ano okulizimba okulituusaawo tebibadde byangu abantu nga bwe mubisuubira kubanga entalo zibadde nnyingi bangi abakwakuza baddewo singa baali bamukakula gosooka weebuuze lwaki baamini bonna abeeyita ba field commander simanyi field marshal baani lwaki bakulembera myaka 8 Obote lwaki yakulembera myaka eyo gye yakulembera babeni kiwanuka baani naye ono myaka aga tokita kyakuzannya awulira Impact FM twawadde mu kulonda okwasembeye kuno kw'abasentebe ba disitulikiti bakansala baabwe wa division ziwano meya nga tanapu yade ya munguba ye NRM kubanga tulaba muina asatu nanyina nabe munyendo mu kitakaawo nga Dumba yafunye akalukamu ono Edwin Mwasamena afuna musatu mamikambuko ekyo kiraga eyo nno nsonga nkulu kambabulire akalwa akadominatinga bw'oba ogoberera ebyokulonda Franka kabaka president na kabaka parliament waliwo kigoberedde ekyo kimanyi bulijje kakati njagala wetegeeze ne kana kaluggola tola abantu yagala bulugenda kulondebwa abalonzi abanaalonda nga tulonda president nga 12 January bwe bana abatuuse ku mutendera gw'okulonda sibe bajja okulonda kakati abantu baakowa bukoyi kibiina tugamba nti abantu baakowa ebbugumu libeeramu nnyo wano mu babaka ba parliament kuba be balina kasente buli muntu gwe yeewano kati sente be oba meeya wadde olina sente meka kansala Dumba yadde alina sente meka ezikuŋŋanya abalonzi tiwali ekyo kirabika naayo nga togamba nti ekibiina kibadde kirina maanyi naye abantu baafuuka nnyo ebyobufuzi babijja ku leefu babifudde byakasente nze kyenfumirira kubanga bw'olaba tanapu yabadde ku babaka yabadde y'amaanyi nnyo naye yali kuba ssente bebeero si 5 awera wagenda okulaba nga kigenda kati bwe batuuse ku bakansala buli omu nga yeeterayo gwa naggamba kuba kansala tayina naye nga tekitegeeza nti abantu tebawagira kibiina era nze mpulidde ne ku leediyo waliwo leediyo emu gye mbadde mpulirizaawo ng'agamba kati olaba era babaduse bali kintu kyabwe bakyesambye tebannaba kwesambako NRM naye akalwa akadominatinga oba akakulira obululu bonna abantu ke basuubira nti kabaamu ssente gusooka obalire omubaka wa parliament gwe nga naawe ofuna bakuteeke ku musala gwa miliyoni 3 buli mwezi omanyi kikitegeeza January ofuna 3 February 3 buli kimu 3 kati lwaki abantu bajja kujja mu kalulu ako nga bajjumbira nga bamanyi kubanga nezogaba oboziina kansala agenda zijja wazagenda okugaba zagenda okuliisaamu abantu ekyemisana ababaka bonna be bagenda okulonda n'okusimba ku layini zaabwe baali emmere kakati ono ogwe musuubira ki simple logic naye litagamba mbu olwokuba tewalabye layini z'amaanyi nnyo nga zewalaba ku babaka mbu abantu ekibiina kyo kye balwanira buli nnaku waki balwanira ekifu towulirayo nguminga zaaka omusayi teguyiika bayinza okwekubira ekifu n'oli abantu nga beekubalwa NRM nze ntwala kaadi nze nkola bwenti NRM
ekyo kyonga tibanda bakyogera ko abayi abantu bakyali abekuba ku NRM. Yes, bayina okwekuba ku NRM kuba kye ekibiina ekiri mu buyinza ate kye ekibiina ekyagalwa. Ontegera bwana Frank adoze ekibuzo kyo kizeemu ekibiina ababaka ba parliament beba dominate kwegamba beba ino omuzizo omunene n'akasente beba kayina era abantu badde bayina okugenda ne bajjulawo kuba buli omu yabadde afuna akantu nga bw'akeetaaga goma ensente zaagendaawo buli omu yazijjozi yali aterese ku akawunti era bwe wayitaayita mu banka zonna ezisinga nze nina kyoli gye nali mu kalulu naye nga tunoonya obw'ettaano tunoonya obw'olukumi obw'ebbiri naye nga jesi abantu baffe tubazzeemu mulaalo nga banka zonna ogenda otuukayo nti banka asinga kale wakedde gundi atutte biliyoni namba wano yagwa bilibiri sente ebeera kati gwembuliro kansa yabadde ajjawa bwana nyina genda genda ko sente naye era olaba kabadde mu kulonda kolo ayagala kadi nawe tubuuza kati tukoze tutya tukole ki shati kirebeka nayonka nagenza okulaba mukama wange jeno kayanja nga naye akuba mndulu ndozo wadobira kati oyinza okukayanira ekintu ddala nga kinafu omunafu kwegamba olwayinza okera kati bano lwaki buli omu ayogera ku NRM buli omu ekimwogeza ku NRM kuba kyekibiina ekiri mu buyinza tugenze mu bulamu tuve ku mudaala gw'abakamu baffe kibayita obuyinza bw'eggwanga tebamalaga buwaayo tebabudebatinga nako nga bituli mu debate no singa bwali bwa debate kambu gutwogadde ebigambo n'ennyonyo ne zikunkumuka singa omusajja yabutukwasa dda bannambooze bakaddiye bampuga bakaddiye baseggona bakaddiye bamwanga kivumbi bakaddiye nga boogera bigambo naffe kambu nga tubayambako naye ekyomukisa omulungi ate ne bagaggawala nnyo nga nawe boli mu kunoonya obwa meeya nti ddala obeeko kyofuna bw'ono oba olina exposure olwaleero ne visa ekwanguyira ogenda mu America ogaggawalenga omuntu mutebi bw'obeera ku meeyaship olwaleero omwana wo n'owa Franka olowooza ani ku ssomero ani gwe basinga okuwuliriza oba meeya obuyinza bwa president babudebatingako nga bw'odebatingako bwa meeya nara obwa president bulala eggwanga tebamalaga liwaayo bityo kyovula bano yagambye nti bagenda tukalakata ne muwoozi kuba gye talootanga nako nga kambalirize yabadde ayogedde yabadde nnyo kamaze na kino kiddemu moderator agambye obudde bwange bwana Frank antunudde Mr. Kambugu ng'ayogera nga nsongamu n'olugalo nengamba naye kakati dabayo muganda wange ala DC alina okuba ekintu kimu nti buli nsi eba ne ssemateeka agifuga era Uganda alina ssemateeka agifuga naye abantu nga ye si yasoose okugendayo nga bagambye nti bannambooze bayogera baani bayogera eggwanga okunula kw'eggwanga tetukujja kusimba ku Mutebi sojja kusimba Kambugu tujja kusimba naye tusimba ku common values bije eggwanga libeetaaga twalina constitutional yenyini gyayogereranga obutakya twalina deni ngedewa enyini esebaba ku nsonga ya seeki njagala kusooka kwebaza abateesa bannange nga mwami Mutebi yingini ali wano mukama wange nti ebigambo mbiwulidde ate yingini yono ye akenjawulo njagala nnyo yingini yono nnyo olaga ye takimanyi naye yingini yono buli kyakola kakibe kya buntu nkibaamu era muwagira kyovula nti naye era mwebaza okuba nga njagala ate bingi byemuyigiddeko bwe najja mu NRM bamu ku basajja abannambikidde ddala obulungi bambi ate ayagaliza kyekirungi kyayina talinga bano ba Mutebi aboogera amafuukule mu gavumenti yaffe Mutebi amafuukule gayogera bikwate bali kubikwate yingini yaleese ensonga gyanzijukizza ng'agezaako okulambika mwami Mutebi nti ffe tukoze enguudo okuva booda ku booda era waliwo n'emirembe tewaliwo ayingira mu nsi muno nti atufufuggaza tekisoboka ekyo tekirisoboka nga Yoweri yatudde mu ntebe oba gavumenti ya NRM ng'eri mu buyinza era Mutebi njagala kukujjukiza bwe n'abatuwuliriza abayinza okuba n'endowooza efaanagana nti ebimu ku NRM ebikoleddwa ebitaaliwo luli twabeeranga na referral hospitals zokka mu bukulembeze bwe muli mu kuwaanawaana naye kati buli mutendera gwa Ggombolola tulinamu health center oba ekyo kituufu buli mutendera gw'Eggombolola tulinamu eddwaliro oba ekyo kituufu era ffe RDC tukola obutaweera okulaba nga abasawo abatuula abaana bammwe ne bannyinammwe
nga tebabulankanya obanga babeera ku mirimu basobole okukola ku bwanayingi. Ekyo kitugwe mulimo gwaffe ogusooka okulondola programu za gavumenti. Ku mulundi guno gwokka bwana Frank nsiiba ngamba abantu Mutebi ku mulembe gwa Yoweri mu myaka eno okuva kati nga togaggawadde kubanga president akoze emyoga, president aleese PDM nga togaggawadde ogenda ku police okole statement onyonyere lwaki oli mwavu. Nabona abawala Frank kikigenda okuba mu myaka ena nga buli mwavu ino kola statement kubanga buli kimu president akikoze okulabanga abantu baba bulungi nga teboogera mafuukuule. Amalwaliro buli gombola kati liine eddwaliro, amasomero buli gombola liine essomero lya gavumenti, seed school buli gombolola mu Uganda yonna okwo ekitabangawo luli tetwabanga bonna nakubadde mu bayita bonna basemi bakole biki tebyabangawo. Abaana ku university kati babaterawo n'ensawo basoma gavumenti ki yali akikoze oba ekikola mu nsi yonna bw'oba otugamba. Bwe tugenda ku bino ebyenjigiriza nti abaana basoma from P1 up to P7 nga talina kyasasudde kyabeerawo ddi mu gavumenti yaani ey'obote yaani ate nga n'amasomero ebizimbe structure weeziri. Nankubadde kati mbadde neebaza nnyo owakiyingirira mbadde mwebaza nti singa bwana Mutebi kuba kati ebisinga byonna ffe twabyogera ku mulembe gwaffe nga tuwakanya gavumenti kati paka tetwategeera ekituufu tokyalina ky'ogamba abantu ti kipya wabula njagala ogambe nga yingirira bwagambye nti Mutebi Kyagulanyi ajja mu buyinza nange nga meya tugenda kola kino na kino na kino. I see past that. Okusinga ale basement nga mulamu nga wali mulamu. Kakati government flank tuleme kwewuguusa ng'olugero bwe lugwesa gaddumalayo kubanga luba lubi. Naye njagala nkugambe mu government zonna ezaaliwo baakwatanga ne bateeka mu basement ne balangira n'okulangira nti ffe tubalina mu basement. Bawadde date 14 tekyasobokanga ne bawa omuntu n'atambula baagi tubalabyeko. Gavumenti eno yeesobodde kyagala ekikirize buli muntu yeetaaya n'akola kyayagala. Gwoka nyiri nakudde mu ndowooza yo bwana Mutebi nga weekontradictinga nti Rwanda tosobola byogereyo kuba abasajja baluddeko nnyo n'ono aluddeko lwaki wano obyogere Rwanda n'otosobola byogera lwaki Zimbabwe tosobola byogera wano ng'obyogera. Kirala muko ekya President Museveni bwana Frank njagala namwe abatuuliriza abali eyo muve mu palapase tuve mu bigambo nze mbaddirayo ku nnono y'obuli obukulembeze buveeri Katonda ya Bugaba. Simpas that bw'otegeera ekyo togenda kulwanagana Museveni togenda kulwanagana Katonda kubanga bw'aba ya Bugaba Mutebi olero bw'onoomala okufuuka meya ne bw'onooba oli opposition nga nkera nga ntandika okukulwanyisa ku bandi w'NRM nga buli kaseera ntandika kulingiza nsobi z'okoze nga situnula kuwadde kirungi kyonna. Olwaleero njagala okeereko ogambe nti bannange gavumenti eno mbi nnyo naye mugaggawadde. Ababaka bonna bw'oyogerako aba opposition ya billionaires baguze ebizimbe Nairobi baguze ebizimbe mu America baguze ebizimbe luddawa abo nga toboogerako. Twabadde jjo mu kaluka abavubuka eri ewaffe Masaka omubaka omu ng'avuganya na gavumenti nga sente zayiye mu kalunga tezitegeerekeka. Saagala kudda kuyisa abantu manyi naye nga sente bazina naye mu gavumenti y'omusajja emmotoka bavuga mizigo giringa gya nnyumba. Aba opposition teri agana musaala mu gavumenti gye bagambe embi kubanga bagaggawadde nnyo naye bo ekyo sibanenya kubanga kyekikookolo kyabwe kye baateekawo oba oli awo bayitemu. Akalulu k'NRM Ssebo Frank njagala kukomekeza n'ekibuzo ky'ombuuziza nti lwaki abantu ekyo nakinyonyodde dda nakugambye nti akalulu ka president n'akababaka ba parliament kadominating obululu bwonna ke kaawamba kufa era bwana Ssewafandoza nawe okigendera bwe tutuuka okulonda nga tugenze mu general election akaluka byabakama bwe tulonda president olunaku olusooka bwe balonda ssentebe LC5 bwe balonda bassentebe aba LC3 kagenda akantu kakeewa kuba wabawo akalu ke bagamba nti ke kalina omuggundu ke kalina momentum kata kalina momentum keeko kubanga ababaka ba parliament aboogerwako basasulwa miliyoni 3 baavu nga tobazaala awensi zaabwe n'okudda waggulu kitegeeza kaba kalina okubaamu obulamuzi essente buli muntu aba akettanira nakubuuza ekibuzo nti kano kansala kaagenda kuzijja wasimbisa abantu layini kubanga bali ababaka basoma na busumbi bo bayina omusaala muneneko. Yesebo kakati ekyo njagala kubategeeza nti NRM ne President Museveni ekibiina kyazimbye yakizimbidde ku mirembe. NUP ogenda kuzimbira ku bigambo propaganda kuki ffe tuzimbidde ku mirembe ebintu bikoze engudongono bagambye n'emirembe weegiri n'abagaggawala n'omukisa bagufuna abantu bagagga bw'otunuulira wano ngamba nnyo abantu tunulira bwana Frank muto yali abaddeko mu parliament tavangamu ajati Brofadi yali abaddeko mu parliament ono Ssewafa musajja mugagga tumumanyi
tukande kawo kola becha yakoze nagenda makage Kampala kuva ku bino byolaba wano nagenda mu no musajja mugaga yalaba de komba ka parliament olugola Allah wakiba kati abagagga bonna betuogera ko tebayingiranga ko wadde mu bwa meya tebayingiranga ko wadde mu bwa kansala ni abasajja bakoze sente zaabwe nga tayenda takyanonuza mu byabufuzi sigwe buli aliyo togenda kugenda mu byobufuzi olwo kogaggawale Katonda yalonda abakulembeze nga bwana tulondera meya mukama bwana abasazeewo nga nange beyampa obwala disi bwana aba kati nali nchirose kufula kansima gamba twabiranga wano fenna kati ndi Katonda nonze nange gochogamba setereza mugobonda lubo wanda bangala kalo to manyi nyomote kati lero bwenfana bwe nafana asibo bwana tuyazege ampuliriza oli nabazali banga tuli banna Uganda webale kutuwa obulamu taata webale okukuma president Museveni webale okukuma kabaka waffe webale okutulondera abakulembeze bonna ababaka ba parliament ba minister n'abalala bonna buli gofudde omukulembeze n'aba abakulembeze ab'eddiini taata tubatadde mu mikono gyo twongera okubawongayo wakati nga tuli mu kabiga wakati nga tuli mu kabbiikano nga geye neetimbiddwa obutaala buli omu agamba nti nze nsobola taata gwe obamanyi abagenda okubeera kitange nannyini Gunness taata kabaka takyuka tagiruka ku mulundi guno gwokka nga tutadde President Museveni mu mikono gye akulembedde eggwanga lino lyonna abantu nga balamu n'agema abano bonna abantu buli omu n'amugema n'abeera mulamu n'eggwanga n'alikuuma nga liri mirembe twongera okuwongayo Mukama ne Ssewafa tumuwonzeeyo mu mikono gyo taata kabaka mukwano gwange tuwonzeeyo buli mukulembeze waffe yenna naddala Mukama wange Minisita Milly Babalanda eyalowooza Frank bano bajjukira n'agamba kambo kujango oweereze n'atwala mu maaso ga president sireerabira mukyalo oyo mukwano gwange taata tuwonzeeyo obulamu bwaffe bwonna n'abali eyo nga banyigirizibwa abali eyo nga batawanyizibwa ebizibu ebya buli ngeri endwadde Mukama wange taata kabaka atakyuka tagiruka obwavu nga bubonyabonya abantu nga waliwo yeetaaga fees just nga waliwo yeetaaga akasente just ajja omwana we ku kitanda nga oba agenda amutwala amujjanjabe taata basumulule bawonye ebizibu bawonye ebigenge bawonye ebipali bawonye ebisiraani amalogo gonna ge balogo omukazi oyo oba omusajja oyo abatuuliriza kamange taata taasa abaddu bo kabaka tusabye nga tuyita mu linnya eryatuuba ku maaso g'ensi eno ennyera Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ku lwakatona n'ensi yange Ssaabasajja kabaka wa Buganda awangaale President Museveni afuge eggwanga libayita Uganda Omukama Katonda abakuume